Yes, abatulaba ku iTunes TV online. Happy New Year. Nga tuyingiddewo olwaleero. Leero notandise mu vibe ey'amaanyi ennyo nga mulaba nti mu industry ebintu bingi ebigenda mu maaso mu entertainment. Jukira program eno bagiyita mic on, switching on microphones ne twogera ebikwatagana entertainment abagenyi betuba tubakyazizza babeera about entertainment. Mu studio zaffe olwaleero wano ku iTunes TV omunene gwenze naye olwaleero. Mumulaba ebweru eyo temujagamba nti temulaba. Abadde nga temulabangako kati mugenda mutegeera. Wow. Musajja munene nno ddala mu industry wano manyi tubadde tukyazanya abavubuka abato wano okubuuza alooyo awaawa kati lwaleero nfunye omukisa n'entandika n'omwaka n'omuntu obuvunaanyizibwa ennyo music industry akubye omuziki gwe mulabye mu mbeera zonna ez'enjawulo. Amanya Juko Pius aka Travaites producer wamwe wano ku iTunes TV ne mu iTunes Productions. Omukulu wanjisebo sigenda kwanjula ogenda kweyanjulira abatulaba wano. Wow. Yeah. Yenze Kayukiddeo yerya feri nga tuzzeeyo aka Big Deo. Big Deo. Yeah man. Boyogera Big Deo. Abamu tufuna okubuzaabuzibwa era y'ensonga lwaki nkuleese wano by the way. Esebo. Big Deo. Yeah. Lwaki erinnya Big Deo? Kati erinnya Big Deo lyankosa nnyo lyambuzaabuza nnyo naye nga sirina kyakkola. Big Deo erinnya eryo nalifunira ku stage. Okay. Baali bampita Deo waliwo n'omugenzi kati nga bamuyita yali Baby Deo. Baby Deo, yeah. Naye era erya Baby yalifunira ku stage wamu nange. Kati twali saidi z'e Masaka twali tugenze kuyimba. Balanga Deo yadda ku stage. Kati ninya stage. Ne Baby Deo alinya stage. Kati ye yali muko mutono kunze naye nga alina ekibuli. Kakati nkwata microphone tandika okuyimba naye n'akayimba kange bakayita tebigula mata naye yalina ezize zayimba kali mu style ya kadongo kamu. Kakati bwe nkwata mike njagala nyimbe ayagala ayimbe kati awo netuzeyambaza kati ne bajja tutasa bwe bajja tutasa bakama bafa abaliwo nga bagamba kati gwe Big okuba otya Baby naawe gwe tolabanga oli Baby kati abaliwo Baby bali muyitanga mu kumuyeeya Baby ne bampita Big kati bampita Big nerikala nerinkalako lya Big Deo oli Baby Deo. Naye ewe kyankozeza we wana nali nyimba kadongo kamu. Kakati bwe twatandika okulwana ate nga batugamba mu kadongo kamu mulimu eddogo. Kati nengamba bayinza okundogerawo bwereere nenkyusa mu style nenyimba bandi. Kati awo ekyankoseza nti abaali bamanyi mu kadongo kamu kati bagenda ate okulaba nga sikyaliyo ndi mu bandi nembanga zzeeyo obuto okutandika obuto era kyankosaawo nenjagala okuwummula music naye nga mwagala kati oluvannyuma nenkomawo n'ekibandi kyange ekirongooseemu nentandika era awe nakomerawo wali oluyimba bayita obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga nga wadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abalina ssente bangi nga magulu gali ku bisenge nenkubaawo nenimba waliwo oluyimba olulala bayita digobe tonnenya okulemerako gwe wasikuula ebyali ewala ddala wajja ku kyalo kyange nze nali musajja wa ddembe. Kati eri ebigambo waliwo akayimba kalika ebigambo tebigula mata mwana wange nyiikira okole nali nakakuba mu kadongo kamu. Nomaana okakyusa n'okaleete? Kati nako nenkaleeta eno nenkakuba mu kibandi nentambulira awo naye nga tebitambula bulungi era nkwebaza okuntunuzaamu kamera eno. Ekizibu kye mbadde nakyo badde banyima media olw'obutaba na ssente naye olw'okuba kati waaka gwenkolanga mulungi media mwebale kunnoonya. Kakati ate ffe omulimu gwaffe nti gwe naatannatutegeera ffe nze ndi musajja musician nange. Era n'okuwandiika mpandiika n'okuproducinga n'okuyimba naye abantu abamu balina waliwo challenge eri mu industry muno ze ntera okuwulira abagamba nti omuyimbi
senga mbeera muyimbi tekati mba nja kuba nkonagala nnyo n'omulala omuyimbi eshegeera nti weba platform nze nja gikayanira eshegeera nti sijja gikuwa because nawe oli muyimbi tukola ki era ekyo kyenjawulo kyolina nti okubanga oli muyimbi ate n'osobola okukyaza muyimbi munno bwe muli mu industry oba oyina ettafaali ddene lyotadde ku Uganda oyina era babadde bansubwa kubanga package gyennyina yanjawulomukko kuba kati omulembe oguliwo guyina bye guleeta naye ate waliwo bamaama bataata basenga abayina bye baagala ate bitambule n'omulembe guno ogukola oguliwo kubanga empisa kintu kikulu n'obuntu bulamu kati waliwo ennyimba ze tuyimba nga ziva ku mpisa n'obuntu bulamu naye ate nga tubyetaaga kati nze layini eyo gye nakwata ey'okusomesa n'okuyigiriza n'okukumaakuma era nkuddirako emabega katono Baby Deo bwe yafa bambika nnyo nali saidi z'ekiboga naye bankubira amasimu batugambye wafudde nekinkola si bulungi kyampaliriza okulinnya nenzija era kulumbe ku National Theatre twaliyo ffenna kati omutwe negumboba neŋŋamba abantu abampise ŋŋenda bbawa message ki ekakasa nti nze sifudde wendi kigoli era kati olaba nga tonagendala awo naate ntegeeza kibuuzo kyange njagala kubuuza kiki ekikuyimbisa oluyimba nga wali ogamba sigwafudde nga njagala kubuuza watyamu alimanya nti oli bwe yafa Deo muno n'otyamu n'ogamba guddako kiki webale kungoberera mbadde sikisuubira kiki ekyakubisa omusajja olwo oluyimba luno webale kungoberera kakati oluyimba olwo nalukuba nga kale nalina okunyolwa kuba biri ebyokulwana byaliwo byamala ne biggwa n'afuuka mukwano gwange naye nalina okunyolwa okwoyo yennyini afudde nga nnyina okunyolwa okwange ng'omuntu kuba kisoboka nti abantu abagamba nti nfudde kakati ngenda bagamba ntya era abalala badde kuba abamu babadde tebammanye nnyo era mu kufa kwa Baby Deo bandabanga nze omupya naye ng'ate bawulira Big Deo abaali bamanyi baaliwo n'abatamanyi nga we bali naye wembaweera message eyo nti ababadde bamanyi nti nze nafudde nedda Big Deo nkyamuga naye kati bwe mmalaawo wali nga ntandika vaasi era ndowooza ojjukira nali ng'anya okuyimba akadongo kamu Eddie Kenzo Masias Walukaga ke mutandisa abange munyanirizenga kati mu kulwanagana okwo kwanjijjako nenva mu kadongo kamu naye ate nga akadongo kamu reggae music naddala wano Uganda ne band music gwe tusinga okutegeera ne tradition mwetusobola okuyisiza message abantu ne bagifuna bulungi oli oba atya akkirize nti style ya music ey'akadongo kamu reggae ne tradition mwe mwina message ya buli muntu yenna mwasobola okugifuna kubanga music waffe oyo waffe so kakati wali Baby Deo bwafa katuli njagala okumanya biki ng'ogyeko ekyokuba nti no abantu baakubika Baby Deo ono okuvaawo kwe abantu bakirabanga kuba manyi wafulumya oluyimba abantu tebakirabanga nti kati gwafunye gaapu ate okuyitawo okweyongerayo naddala babaali babategeera ennyo weewaawo abaakiraba bwe batyo basobola okukiraba bwe batyo naye nga bw'omanyi olugendo mubeeramu ensozi n'ebikko olwedde mu industry mbaddemu sazze lwakuba nti Baby Deo yafa era wabaddewo oluyimba mabegaka wabaddewo oluyimba lwa Kabaka watali sibeera Kabaka watali tebeera nono na buwangwa oluyimba olwo lubadde lukubeera nga lutambula era nze kyankosa okufa kwa Baby Deo kuba yali musajja yali akyali ku nnono ya music ate nga yali akyali muvubuka muto era yali akyasobola okuwanirira industry ya music okugenda mu maaso kuba abayimbi abasinga bayimba mu style gye yali ayimbamu bakaddiye abalala bafudde so kati yali akyasobola okusigalawo
n'asigala nga atuusa message y'abali abafudde n'abakaddiye nga tebakyali mu industry mu Uganda nemufunamu. So kati gwe oli kaakati olw'okubanga yavaawo kuba nange ebujja kukyenkya nga nvuddewo naye olw'okubanga yavaawo ate nnyina okutuusa message eri abantu. Kitegeeza kati Baby Deo yali nnyo mu kadongo kamu naye yali afusingamuko nga afusingamu ne bandi so kiba kitegeeza nti kati gwe olina emirimu ebiri okutuukiriza kadongo kamu message yo ngeyita mu kadongo kamu nga Baby Deo gye yali ate n'okuba nga ne bandi naye omugattako n'ebitambula ebibiri yonna. Kakati nze ne kadongo kamu mukuba era guno mwaka 2025 nze nabagambye nze nsoose okukyusa kakabalagala aka laawundi nenkafuula ak'ensonda 3 n'ennya. Mazima twavudde ku nkola eri ey'abajjajjaffe nti bwe basiika kabalagala alina kuba walaawo kati n'abaakadongo kamu abamanyi oli tuli kati twamufusinze ne tumuleeta nti n'omuvubuka omuto kati ayimba raga asobola ate okutuula mu nnyimba zange zisobola omunyumira n'okuzina n'azina. Kakati ekyo bwe kikole bw'oti ogamba nti no olina kyotugezezaako ekyendongo akati abantu abasinga okunyumirwa kadongo kamu ne signature sound ya kadongo kamu etandikira ku ng'ogyeko baseline gyetutegeera obulungi etambulira nnyo ku gita akati abantu tebagambe nti ate mukyonoonye omukijja ku musingi gulire gwa gita ziri buli ekivuga kyonna ekyakadongo kamu mwekiri era gita mweri nnyimba zange zonna sirina luyimba lutaliimu gita. Waliwo n'oluyimba olwenayimba olw'ekivubuka olintemye embale on'omuwala alintemye embale era gita mweri. Oh my God, lwaki bwe nkuyita osirika n'olumu ondabisa essimu bwe njikubo kati style eyo yonna gita mweri. Kati kyesaagala kusuula ke kalombolombo k'endongo nti wadde tufusinzemu ne tugireeta ku mulembe naye era tusigala mu message eri esigala yemu kyekigendera kya music akayimba ako nno nakayimba n'omukulu bamuyita Tibwai naye musajja gyali muyimbi tuli naye mu HB4 esangibwawo Kabalagala omukulu Kalopa yagikwasaganya lwakuba tukyalimu banafu mu byensimbi twetaaga obuyambi. Omugagga mulina waali ajja kukola kyonna ekisobola okulanga kigwa ate ffe kasa tubeerawo tunakwasaganya ebyala. Omukulu Kalopa yaŋŋambye yeetaaga abantu abamu ye manager naye yeetaaga omanyi okumanaginga nakwetaagamu ssente kituufu kati bubanga ssente ntono waliwo ebitatusobola kutuukibwako kati naye yennyini ng'omuntu yeetaaga obuyambi ne baba bamanager basatu era basobola okukwasaganya omanyi kampani kintu kikulu ng'olina abantu b'okwasaganya nabo kati bwe babaayo ne bamwegattako ate basobola otufuula ekyenjawulo. Kakati omukulu Kalopa tumwebaza nnyo okuba nti apushinga ekintu kino kigenda mu maaso. Olwaleero omulembe guno gwe tulimu otuyita ogwa .com waliwo styles z'ennyimba nnyingi ezidevelopingiddwa mu biri bibaddewo katuulyanga olya Baksiraga oshegera kanojja tulina ennyimba dancehall waali ne tuba tuli awo Zuku naye waaliwo ke Zuku yesi mupya kane tujja baleese amapiano waali baleese gundi African Afrobeat ow'eki Nigeria gwe twali tetumanyi ne bamule akati abantu abamu bagamba ab'omulembe guno nti style ze muyimba teziri modern nti bo bagenda n'eziri modern ekitegeera kakati mmwe ate ne mulabikamu oluusi bagamba tubabuuza lwaki bagamba naye ate anti abantu abo nabo balinga abalemeddemu kemabega basigadde ku kiri ekyedda nedda bakyamu ekintu kyo kyennyini ky'olina okufuula modern ekikyo naye kati ensobi abantu abayimbi abamu gye tukola ogenda n'oddira biiti za Nigeria ziri ku nnono y'aba Nigeria n'ojja n'oziyimbiramu ate n'oyimba ng'omu-Nigeria ng'ate tosobola kutuukiriza nnono zaabwe. Yes. Kakati bw'oba obbyeyo kale bbayo biiti ojje oyimbiremu abantu bye basobola okuwa amatu ne babitegeera naye gwe oli mu kuyimba mono
mane Munnayuganda bw'aba ayita ssente taziyitanga mu Nigeria. Kati gwe kitegeeza nti Munnayuganda tagenda kutegeera, ojja kutegeera ate otegeerebwa mu Nigeria. Ate tosobola kompitinga naye kuba yale kutti kunonoye kiri kike so kati gogezaako kyesibako. Wali owulidde, ojja kunsonyiwa si kujerega temuntwala bubi, omuntu nga yakava Ankole najja wano nga Munyankole mwogeza Oluganda kituufu, owulirira ddala amanya nti ono si waawano azzeewo va wano genda Mwankole, nze kati Olunyankole mmanyiimu ebitonotono, naye ne bwe ngenda Mwankole nenjogera Olunyankole bamanya nti oyo si waawano. Okitegeera kakati eyo ensobi gye bakola nti bw'oba oyisazeewo okuyimba mu Lujamayika sooka oyige Olujamayika, oluyimbe ng'oyimba ddala Omujamayika byagenda okukola ki, naye wano bitunda. Waliwo abaana abategeera Olujamayika abaluwulira. Kati olumu tuzina endongo naye nga bye tuzina tetubitegeera, ate nga music kale mulimu okusanyusa n'okuyigiriza, naye gwe bw'onaayimba nga osanyusa busanyusa nga mu byoyimbye omwana yakubye ekidongo naye mu bigambo byeyogedde talina kyafu. Ate era muno eri abagenda abazina obuzinyi ku kidongo bazina kunyumirwa bazine mu gundi mu kadongo kamu Spamentos. So kakati kulikayo mu Lubiri twakulengedde ng'ofuuse ekizibu ku stage yonna ogiwambye naye ongoberera twakulemedde wanga ne tugamba kati bw'otuuse wano naye ndaba ennyuma gy'onyumyemu ne ngamba ono Kabaka yamusizza oluyimba watali sibeera Kabaka watali tebeera nono na buwangwa kayokinze ndi Muganda obuwangwa bwange mbwenyumirizaamu empisa n'ennono ng'oyinza obutampa mu Lubiri kuyimba okitegeera ekyabadde awo naye kikyali ekirooto kyange. Nyimbye ennyimba nnyingi naye nali neegomba nti ndituukako ddi nange mu Lubiri nenyimbirako Ssaabasajja n'abantu ba Ssaabasajja amazima. Naye nebaza bonna ababadde mu nteekateeka y'okunteekateeka okuba nga ntuuka mu nkuuka nenyimbira Bannayuganda. Era omwaka 2024 gwa njawulo mu bulamu bwange okuba nti nasobodde okuyimirira mu Lubiri mu maaso ga Ssaabasajja, oba yabaddewo oba teyabaddewo, naye nayimbidde ani? Wayimbidde Ssaabasajja kubanga ababadde bateze BBS, CBS baawulidde Big Deo ng'ayimba mu Lubiri. Baawulidde ate ne bamulaba. Ate n'abantu abazze ku lwa Ssaabasajja nabo ne bakulaba ng'omuyimbira. Baakubye engalo ne ŋŋamba ya Rabbi Mungu yenzego bakubira engalo. Naye Bannayuganda mulemere ku nsonga. Ensi ezisinga obungi zikulaakulanye n'ebyazo. Buli lw'ova ku bibyo n'ogenda ku bya banno obanga omwana azze abadde atuuse mu P7 ng'asoma Luzungu ne bamutwala ayiga Olunyarwanda addayo mu P1 kubanga bye basoma wano e Uganda si bye basoma e Rwanda. Kituufu. Kaakati ne Bannayuganda ekigendo tubeezaawo tuwangaale n'ebyaffe. Ennaku zino twagala nnyo ebyamangu. Ebyamangu birungi naye tebiwangala. Nze nkugereze ku nsigo ya kasooli bwe bagisimba kati ze tugula mu katale n'ogisimba bwemera ofunako omunwe nga munene nnyo naye ate tosobola kuddamu n'ogisimba n'ofunako kasooli omulungi ng'ate eri eyaffe empeke eyaffe ey'edda bagisimbanga emirundi gy'oyagala. Bagisimba n'oterekako n'ensigo. Okitegeera. Naye kati totereka nsigo bw'ogira ate n'oyina mumutwala mu katale n'omutunda bw'alwawo agenda kuwumba. Kati mu Lubiri awo olunaku lwajjo ekintu ekyabadde embeera ezimu ku zaabaddeyo bayize saabaddeyo nabireddambirako ku TV. Nze nabirabye nabadde ne Mr. Kalopa twabirabye nga tubyota muliro. Kakati omulembe guno gulimu ekintu abantu nyinza kirabanga kizibu oba kusomoozebwa naye ng'ate abalala kye kibakolera. Wabaddewo entalo ezabadde mu bayimbi jjo mu Lubiri.
ez'abavubuka awadde Palaso ne Alien Skin. Era twalabye n'embeera z'obukipa nga bantu tebannajja. Nabaddewo. Nga buvuga. Nabaddewo. Kakati omulembe guno ogulimu okusomoozebwa okwo ebikolwa ebigenda maaso bayimbi okulwanagana bayimbi ne beekuba kakati abantu bagamba nti omulembe guno guli modernized kakati nammwe abayimba ezo style enkadde nammwe muli sebo style si nkadde ebigambo byennyimba bali abayimba ebiri modern ebigambo bye bayimba nange byennyimba no bwe ngamba style enkadde sigamba nti kikadde kiweddeko naye kale gambe nti ntegeeza ebizikaasangwawo ndoza kino tugambo kyenali badde nkozesa so kati nammwe mugenda muyimirira n'abaana bano ku stage baana be bamu nti gwogivaako Palaso n'agiddako Palaso bwagivaako Walukaga n'agiddako Walukaga wagivaako ne baleeta Alien Skin ne bamaani baleeta Africa Gaza mwena mukyalenga stage ezimu bonna bapromota be bamu akati mmwe ekintu ekyentalo kino nga mmwe abakadongo kamu ne band ne size native size nammwe wammwe gye kiri kibakolera oba bwe kiba tekibakolera mukikwasaganya mutyo kubanga ate musigala mufiitinga mu mbeera eyo gwandaba ekigenda okusuula omuyimbi wa Uganda kwe kwagala amawulire nga tokoze bikola amawulire malungi entalo ezo z'olaba zakwekuumira ku mawulire nga baboogerako kamera zaffe nga zibatuddemu tuboogerako njagala ojje mu kamera wano nga kamera ekutululemu ng'oyogera ebintu ebizimba eggwanga ng'oyogera ebintu ebisomesa oba ebisanyusa kuba ebizimba birina we bikoma ate entertainment mubeeramu okusanyusa yogera ebintu ebisanyusa eggwanga yogera ebintu ebizimba eggwanga naye bw'oyagala kamera zikutunulemu ng'otemye munno olubale ng'oggyemu munno eriiso oba ng'omusse kyekigenda okusuula industry ya Uganda eya music ebigambo bingi nnyo nina omukisa nti ndi ku kakiiko aka Greater Luweero akakulembera abayimbi mu Greater Luweero ova mu Luweero ne manager gyava manager ava Mityana ate manager ate ayagaliza omwanga lwakigamba ekyo nze ndi munaluweero kati ate era ndi munamityana akati manager abeera atya nga ava emirundi ebiri bali abeeruweero mwena tubatumiddeko abatuli bano bemulaba mu kamera tuli baana beeruweero musajja ono aye kabaye takimanyi naye ndi luweeruweero bannaguleeta luweero mwenna mbaagala nnyo ate nammwe abeekumidde ku federation nungi nnyo lwakuba egenda kwonooneka ebadde nnungi etukumyekumye era eyina ettafaali lyeyandibadde tuteekako naye bwe tuteegendereza ebigenda mu maaso mu industry ya music egenda kwonooneka pulezidenti waffe omukulu Eddie Kenzo yavunaanyizibwa ku bayimbi era n'okubateekerateekera mu ggwanga yatukuŋŋaanya era yali mu kugoba oba akakiiko ke kali mu kugoba okulaba nga omuyimbi wa Uganda afuna obwenkanya mu biyiiye bye oba omuyiiya wa Uganda afuna obwenkanya mu biyiiye byayiiya nga copyright law okulabika ng'eteekebwa mu nkola naye bw'abanga yatukulembera ayina okuteekawo akakiiko akakwasisa empisa kituufu nnyo kubanga tumuyita na pulezidenti mulamba ayina okuteekawo akakiiko oba ayagala oba tayagala akakwasisa empisa ensonga eyo nagyogerako kuba ndi ku mukutu ogutugatta ffenna ng'abayimbi olunaku lwakya lumu ne wabeerawo ebigambo bye nnawulira nga biva mu bayimbi nga si biwoomu ne ŋŋenda ku mukutu ne nsaba executive yonna okubaawo kyekola okutangira industry ya music obutajoonoona nafunayo abantu nga 3 abansemba omwali Sarasoti omwali chairman wa Greater Luweero ne chairman wa president wa Mubende mukulu Selector Magi bavaayo ne bansemba naye waliwo abavaayo ne baseka nti osobola okutegerera omuyimbi ku biyiiye bye byayiiya kakati bw'oba tosobola kutegerera muyimbi
ku biyiiye bye byayiiya ng'ate gwe omukulembera gwe pulezidenti era olina n'akakiiko akasalawo nti Greater Luweero tetambuziza bulungi mirimu gy'abayimbi tugigaddewo. Mubende ofiisi yaayo tugigudde, kitegeeza oba olina obuyinza. Kati kambuze ekibuuzo kuwere. Yes, omuntu agamba nti nno bw'oyogera ku kyempisa omuntu najja nagamba nti tolina busobozi butegerera muyimbi. So abanga agamba nti omuyimbi abanga nti waliwo nti abayimbi balina enteekateeka eyimba ebintu ebijjawo empisa oba ebitatambula na mpisa. Nti kati gobojja n'ogamba nti oleeta empisa obanga agamba nti ogenda kuggira ebintu biri ebijja. Kati kankugereze ku kino. Abasawo Abaganda balina akakiiko akabakulembera. Omusawo Omuganda bw'abeerayo ne bawulira nti yasaddaasa omwana oba yasaddaasa omuntu oba alina omuntu gwe yafeze, akakiiko kavaayo akakwasisa empisa ne kagamba gwe wakoze kikyamu n'essabo tuligaddewo oba punishment yabbanga bweriti ng'essabo lyo teriggulwa. Obwo bwe buvunaanyizibwa abakulembeze bwe bakola ki bwe balina. Kati neeno kyensaba omuntu waddembe okuyiiya byonna byayiiya singa abatakossa mulala. Naye bw'oyiiya by'oyiiya nga nze bwe naaba ntudde ne taata wange n'omwana wange oba ne ssenga nga tetujja kusobola kubiwuliriza kitegeeza onkosa. Ati bajja kugamba bireke bigende eri abanabiwuliriza. Kati waliwo immediate forcing. Oli ku TV otaddeko puroguramu ya music baleese agagambo bwe gati gwokola otya awo okolawo otya otudde ne maama wo muli ku ddina muli mu kunywa kacyayi akayimba kazzeewo lumu remote eri ne TV eri. Kale ennyimba ezo si mpya era sivumirira baziyimba naye balina gye balina oziyimbira. Nedda bwe twabadde tunyumya ku mboozi ya music waliwo omuzeeyi yanyumiziza nti waliwo omusajja bamuyitanga Ddamba ng'ayimba ennyimba ezo ezifaanagana bwe zityo naye nga za mu bikapu tebaziteekanga mu matundiro ga CD kubeera goba ga teepu kubeera nga ziri open. Balina bwe bazituli era oli okitegeera nkayinamu ng'akamusimba noono naye ng'akakukulira baakatwalanga eri ayagala okiwulira akiteekamu ng'ali mu kisenge ne mukwano gwe. Era kiringa bw'olaba kyogamba firimu za movie bazizanyira ki bantu naye balina gye bazikola ki gye bazirabira. Kale n'abayimba ennyimba ezo kubanga waliwo abaazibasabye baziyimbe bazitwalire mu bikapu. Kakati ekyo tukitegedde bulungi. Waliwo we twavudde entalo ziriwo mu bayimbi abalwanagana awo abadde twali tugenda awo n'obuli kati nga ekitambula kati olwaleero Alien Skin balwana ne Palaso yakubye n'oluyimba olupya nga yeewaana ng'alaga nti musajja w'amaanyi nti oli yamusobodde era oluyimba lutambula kati luliko. Waliwo omukulembeze yaliko mu Uganda yalina enkola yali ayagala nnyo ebyemizannyo naye nga tayagala kugamba mbo baasaliriza. Bw'obanga oli mu miguwa bwotye omuyaye mukube knockout agwe wansi aleme kusitukawo agambe nti awanike olemerewo bakuwanike ng'omuwanguzi. Kaakati olumu tunoonya stand mu bukyamu eziraga ekifaananyi. Kaakati waliyo omwana ayagala okuyimba gwe muzadde we singa onaalaba nga omuyimbi akutte ennyondo ali mu kkuba endabirwamu z'emmotoka ya munne, omuyimbi akutte ekiso ali mu kukitugga munne mu bulago, onakkiriza omwana wayimbe? Togenda mukkiriza. Kati bw'oba togenda mukkiriza kitegeeza ensigo eyo mbi. Bwe tuba twagala sitanti kola waaka kyembadde ngezaako nti knockout agwe yimba oluyimba lukuba abantu nga Bobi Wine bwazitukuba wano aleeteemu neekuba omwaka mulamba. Bobby, I respect you. Aleeta egi neekuba ensi yonna neefukamira. Eddie Kenzo akuba egi
so ne bano kye balina ne bano okukola baleme okunoonya sitanti nga bakola bikolobero. bw'abeera musician kubanga oli musician ng'oli muyimbi kuba ennyimba olutalo lwo luddemu ku muzindaalo. Kati njagala njagala Alien Skin akube tune efukamiza omusajja oli, efukamiza Palaso. Palaso baba bakujooga batuni efukamiza Alien Skin naye okujjayo ebijambiya so ffe bebaagala tulabe entalo zaabwe tuziwulire matu gaffe tugambe nti omusajja yakubye oluyimba. Waliwo abasajja ab'ebyafaayo ama ne basudde yayina entalo ne Livingstone Kasozi mu byafaayo omanyi bw'oba muyimbi ogoberera naye entalo zaabwe zaali mu ndongo. Ama ne basudde bwe baamukolanga ekikyamu ng'ajjayo gita ng'akuba ng'ayiiya oluyimba yegwe Kasozi nawe wasunanga naye ogenda okumanya oluvannyuma ng'omusajja tuni gy'akuba agikuba ggwe tebeekuba bikonde. Ne Kasozi yafubutukanga misinde n'agenda mu studio naye n'akuba tuni egenda okukuba aliwa kati mwabawuliriza mmwe musalawo ne mugamba omuyaye yagikubye naye oli kaabuzeemu. Kakati entalo baziteeke ffe tuli bayimbi ate tuli basomesa olutalo olina dduleeta wano ku muzindaalo ne togenda kujjayo omusajja yaguze emmotoka ye $2 $1,000,000 ogyasizza endabirwamu munda bwe mubanga yaleseemu omwana we ennyonda eyo gy'okuba ku ndabirwamu nekka wansi watya munda nga waliyo omuntu n'afuna damage ng'ate entalo zammwe teyazibaddemu nti ate n'enkulaakulana eba teriiwo kuba bw'okuba emmotoka y'omuntu n'ogyasoba ennyumba ye enkulaakulana oba ogizizza ate kiringa era bw'olaba abasomesa singa omusomesa ajja mu kiraasi okusomesa abaana najja nga empale emabega agisazeeko ekituli mu maaso nga namwe emabega agisazeeko ekituli naye bw'aba awandiika ku lubaawo jjukira tatunula tunula eno kati kitegeeza buli ogenda okuwandiika ku lubaawo abaana oba obakunamira okitegeera kakati n'omwana singa kiyinza omuyisa obubi ekiba tekimuyisizza bubi naye kyagenda kuba musomesa kyajja okukola master yawaliwo akantu ke yakola eti yesala empale emabega ekituli bwe yali atusomesa n'awandiika naye twasoma tuli basanyufu kuba twalaba akabiina ke n'omwana ajja kukikola kati bwe tuba tukole ebintu nga tuzimba industry yaffe obutatulabisa bubi edda abayimbi baali babamanyi ng'abatamiivu nti bo okugenda ku stage olina kuyimbira mwenge na mmere nga bakuwa akatogo bati ekirenge ky'ente n'eccupa ya walagi n'olyoka oyimba kati okuyimba wadde nga tusomesa naye business kubanga tufunamu kitegeeza nti n'omwana omutajja ajja okwegomba Big Deo naye ng'ayagala okuyimba ajja kutambulira mu bigere bya Big Deo ayagala amufaanane olw'omusingi guli gwe yatema naye bw'ozimba ensi nga ennyumba nga terina musingi kibuyaga bwajja